yabatwalidde package ya buwumbi 5 obumbi w'ensimbi 5 cheki nagibakwasiza waawo ate n'abawa era obumbi obulala 5 mukamu ng'obwo buli mu banka nga bobe babwete president yabeewolera yabawola nga bayingira mu kulima ebinazi kakati ne basasula ebbanja eryo ne balimalayo lyeyabawola kanabaga nti izo zinabawola nazo sikyazitutte muzigulemu emmeri etambuze ebinazi egundi eyo nezisigadde okubanga buli obuwumbi 50 ate emmeri ba estimating nti enza okumala obuwumbi nga 2 kati nebaga nti obuwumbi obusigadde bakolene ku makubo ageeyo mu bizinga n'abalimi abali eyo nabo babayambeko n'ezino biliyoni 5 zeyabawadde mu cash n'abagamba nti zibayambeko okwewola kati luliye yabawola kati baziteeke mu saako zaabwe nabo batandike beewole bafune ebigimusa bakole kibasobola okukola ki okulaakulana oyinza okumbulira Masaka twabadde wano district mwenda Kalangala yabadde yokka tetulina kintu kyetwafunye kiri worth sente ezo titulina so nga ate yataddeko n'ebirala yabasuubiza yagenza okunoonyereza nga obusabwente busobola okuyambako ku binazi ne bakozesa ebigimusa nga 50% n'abagamba buli maka agalima ebinazi agenda bawente 2 basobola okutandika kuteekateeka obusa basobole n'okufuna so yabawadde ebintu bingi nnyo naye nga kyonna kyavudde ku bukulembeze obulungi obwa General Katumba Wamala obwa chairman wa NRM Hajj Lutakome obwa ssentebe wa district muganda wange Rajabu Kisirisa Afumba Munanupu obwa MP owa independent leaning era yavudde nekubira endulunti lwaki abe NRM bambola ate gava mu NRM muganda wange Opondo Julius okujjako omugwe era nakutadde ne ku mukutu gwange gwe Salabye ndoza bambi bamudisize Kampala ombako omukyala omwana omuwala Nakimuli Helen tiyalabiseeko yibalabika bamugambire Kampala kitogeza n'ogenda wa Kalangala netukulabayo naye Kalangala being a hard to reach area erina ebizibu byayo byanjawulo nnyo era nze bwe nali nga nkyakola ebyobufuzi nabagamba ne baga nti temugeza ne mwepaka ne mulonda ngaye ba Masaka abe Masaka eddwaliro lifalo liri waabwe amazzi gali waabwe mu tawuni wakati amasanyalaze abagajjako mu bamulaba load shedding gaba abajjeko switch abeera waabwe asula waabwe esomero erisinga university bwe Masaka etuukira waabwe kakati ebintu byonna bye beetaaga baabifuna dda ekintu kye baetaaga kye batannafuna kukyusa gavumenti basic needs bazikola ki kakati gwe wesese kyetaaga mukulembeza akusimire ne toy kakala le nawo gamba nti nange njagala kulonda agenda okukyusa gavumenti akyusa gavumenti kubanga yekyabulako kyokka ebirala abikola ki abirina kanate gwe ebirala tobirina gwetaaga ate kubisaba mu gavumenti ebeera eriwo mu budde obwo oba etya oba etya n'abantu baffe abekalangala n'alabye nga batandise okulaba ekkuba eryo era ng'obalaba bwe batambulira wamu bwe batyo ne bagenda bwe batyo mu maaso tujja kutambula ndowooza olwaleero twakutte bubi kubanga wabaddewo package nene mu weekend ejja kutusonyiwa nina ensonga lwaki wateo tulese no tuleka kantandika okubawa ensonga bahati onage abekalangala batusinza okufuna mu lukyalo lwa president babe Masaka kiki twafunye Greater Masaka yonna what did we really get out of the presidential tour twafunye embuji tangible ekikwatibwako bali bange yawadde obuwumbi 5 obuwumbi 10 mukamu cheke ya bumbi 5 obo bwe bafunye kati ziri endala soko zireke ezo zo ba ziri endala n'owuliriza ziri endala bazirina fine Masaka bafunye waliwo ki president yasuubiza kati okutwaliza awamu nti mukulu Kalema abyogedde obwetaavu bwabali bwawuka ku bwaffe ebisinga obungi ffe twabifuna wakubadde tubaye tukyalina ebirala bye twetaaga naye kati industrial hub presidential industrial hub gyenjogerako eri Masaka amalwaliro nga bwagogedde biki byonna biri Masaka kakati tekijjaawo kuba tulina ebirala bye twetaaga era twasabye enguudo by the way enguudo ezasabiddwa president yakkiriza zikole ki
zikolebwe awe wabadde ensonga lwaki balese ne mukola example mulimu oluguudo ulira ensonga okugenda ekyo nkitegedde balina ebyasabiddwa era president yasuubiza bikolebwe. The point is ku bintu president byasuubiza either abakulembeze bammwe mwe mubeera abanafu okubirondoola ne biteekebwa mu nkola kuba 99% birwawo nnyo akagambo nnyo n'ebimu ne bitalabikira ddala ebirala ne bitajjira ddala naye nga bambi ye musajja wattu yalagira mu mutima mulungi bikolebwe era yabiwa abantu awo mugenda kukorawo mutya anza obedda ensonga lwaki nabalise kuba kati buli omu agenda yeewaana nze namugambye naye bano baladisi bonna abaani simaibandi abo n'abalondola enteekateeka za gavumenti nobody will do a follow up era balirinda omusajja lwalikomawo emyaka ng'ebiri mu maaso pulezidenti munaye watusuubiza okusasula ab'ekiteebero alyoka ayitawo minisita sooka ojja obanyonnyola pulezidenti watugamba amasannyalaze bagenda kole ayitawo minisita naye nga muli awo mutudde NRM no follow up kakati lwaki temufolowinga ku bintu omusajja byasuubiza abantu ensonga gyoyogerako ntuufu era kizibu eri abantu baffe nti bw'otunuulira ne mubayogedde era jjo era mubadde mu wansuubiza 2015 wansuubiza 2014 nze ne bw'olaba kati nga sikyamusaba wabula neebaza oba nenteekawo embe naye ebyokukusuubiza olumu oyinza okisaba n'akikuwa nekimala emyaka nga tekinnatuuka kubanze nsuubira waliwo ebintu byansuubiza nga nina emyaka kati nina emyaka 48 alina ebintu byansuubiza nga nina emyaka 25 nolwayo sibikolagaki n'akukwasa bakojja ekisanja nkigira nti bakojja avuddewo n'akukwasa nakalema oyo naye n'agenda nga tubikoze eki tufunye n'akukwasa alina gwe yankwasa owabavubuka yali ani Susan yani yaliya kuba nibagenda ngabo bagenda ngagoli nenga ebintu bikola ngati tebikolebwa tobifunanga so nze ndowooza nti obunafu obuwe buli nga si bwa president naye bakola ki bakwasa obuvunaanyizibwa naye tulina essuubi ku mulundi guno nti president abakimanyiiko bagamba nti state house control ono gwe yatuwadde omukyala Jeni Baleki nti ate ye afaayo nnyo okussa mu nkola ebya mukama we ne PS omona abo bo bafaayo kati kitegeeza nti ofuna chance ate n'akukwasa abo oba n'ofuna omukisa ogubatuukirira kitegeeza nti ogenda kubikola ki oba ojja kubifuna naye bali abalala baali balina ekizibu ekyo nga ndina ku public ebintu bya public sirina ku bintu bya sekinomu tusobola obireka kubeera abantu tebabifuna definitely nene bya public president munaye twaga yali grade yawo ng'atudde awo grade yeno yennyini 2017 n'agamba oluguudo luno lwagulindako n'agamba luno oluguudo lwakyotera 2017 ani yali afolowinze ku bakulembeze beeno nti naye n'oluguudo lwaki temuluteeka mu budget eya 2018 muluteeke mu ya 2019 muluteeke mu ya 2020 muluteeke mu ya 2021 muluteeke mu ya 2022 tuli mu 2023 terwabaddemu enkakasa ne mpozi mujja luyinza okuba ngoba nawulidde mulwogera balwogerako ne prime minister yalwogedde naye tunulira gaapu eyo gye nnoonya who does the follow up president amala okuwa abantu ekintu oba abawadde luguudo oba abawadde masannyalaze oba abawadde kyonna kyabo oba abawadde tractor oba abawadde ki no follow up abakulembeze bona abali ku mitendera gyonna tewali akola follow up bamulinda lwalikomawo tugenda kumujjukiza president munaire wasembayo kujja wana abalimi baffe wabawa tractor mukaaga naye nakati tetuzifunanga noga bulijjo mukola ki lwaki bulijjo temugoberera awe wali obuzibu awo kakati abakulembeze abalondebwa balimu emitendera era ojagenda okusanga nga abakulembeze abali active nga byebasuubiza mu bitundu byabwe bikoze eki bikoleddwa nga bikoleddwa absolutely kuba akonako ate kakulu kuba waliwo byayogera
mwaka gumu ne kikolebwa bulungi nnyo kati tulaba byasuubize nekyesiiga ludda weeyo ojja kulanga bikoleddwa ojja kulanga bikoleddwa kuba biriko follow up kubanga Kasola ali active bw'otunuulira byasuubiza nga eri ewaffe mu Lwengo bikoleddwa tulina omubaka namujusisa ali active kakati olumu njagala kutegeeza ababaka president balonda naddala ba RDC si mu bubi badiso olusogera nolabanga bategera nti president agenda kujja ate baliko baliko okunoonyereza koze ne yasuubizaayo kyene yasuubiza ate byali badde ku record ebyali badde ku record kubanga nze ndowooza nti mu kukyala kwa president nti omuntu yali badde wali ng'alina ekitabo n'ekkalaamu bw'abeera mu buvunaanyizibwa obwo oba RDC oba diso oba ani n'akwata ekkalaamu n'ekitabo buli president kyayogerako n'anooti nga buli kyayogerako n'akola ki era n'agenda n'akola lipooti ejjukiza nti president bwe wali e Masaka wayogera ku nsonga zino na zino n'osuubiza bino na bino n'abeera ne waateeka fayiro ezo nga si biri byagamba nti president yajja aye ne bakomawo eno mu bantu nti kozi president wano yasuubizaawo ki wano yasuubizaawo ki kiragira ddala oluusi abantu abatafa ku nsonga z'abaki z'abantu oba butateeka mu nkola bintu bya mukama waabwe so nze ndowooza nti omulanga guno njaguze eri abakulembeze abali mu biti ebyo naddala ebiyamba president ebintu byabanga asuubiza mu bitwale nga nsonga ki nkulu baminisita betulina mu bitundu mukitwale nti nsonga nkulu mubenga muwandiika bulungi nnyo president byaba asuubiza era mubirondoole bw'obeera mu kabineti ng'osobola okukijjukiza kwanze saagala president ajje asuubiza abantu oluguudo nga mu kitundu mwalusuubiza mulimu baminisita 4-5 abatuula mu kabineti abalaba president buli wiiki bamitinga personally buli wiiki nga bwotudde wano bamulaba abantu bamale emyaka 4 1 nga tebalina answer 2 nga n'oluguudo lweyabasuubiza terukolebwa tebamanyi kyakuddamu tebamanyi teri abagamba naye ng'olya obugombe bwe buvuga bwe buyitawo bwajja ku nnyimbe bwasiba amataayi omanyi mwayiga ettaayi ezo bannaye n'amakooti honorable ng'omukulu bye yasuubiza abantu gw'omulaba buli lunaku lwaki tongadinde bwali president aside temanyi bafuna n'omukisa okumusinkana ku side yaabwe nga nange bwe nali kusinkana nga kati ensonga eyo ntuufu baminisita ababaka ba paalamenti ba RDC badiso ensonga ezo bazitwale nga nsonga ki n'aba opposition mufo ky'okubeera mu paalamenti ng'oweeweeta abantu wakiri teka wakatiisa obanje ebintu president byasuubiza mu kitundu kyo abantu bakutumangako okuweeweeta basajja mu paalamenti so no oba abantu kulonda abantu bakibogwe kuba kati weebuuza omuntu gwe tusindise mu paalamenti ogenda okututeeseza n'okwogera ebituluma ate nodda mu kuweeweeta abasajja badenja kwewunya pulogulamu okugwa kuba kyannuma kubanga kati ate omusajja omu nagamba nange mpeweetako era nositula omukono naye n'omukola ki n'omuweekuga obanga gwe yagenda okuweeweeta obuweeweesa abasajja so empeweeta eyo singa agiteekamu ate okusaba ebintu by'abantu kyali badde oluusi abantu kibakola ki wakiri aweeweeta abigaba amuweweete mu bigambo naye bamugamba oyo waali temugendawo kakati ate oli mu kuweweeta batalina kye bagaba okitegeera wakiri genda wali abigaba owandika omukono ojja kufuna ate abo bafuna n'omukisa mangu kubanga president aba ayagala kulaba kye bakola ki kyebagenda okwogera oluusi ayinza okubanga ne baba abadde amusuubira mugamba nti nkyuse mbegaseeko naye gwe oyiseewo ekyetaago kyabaki ky'abantu bo naye abo betwogerako meya w'ekibuga kino tiyalabiseeko bulungi nnyo mukukyala kwa president tiyabaddewo ate oza meya w'ekibuga bali muganya okumuwa mukisa okwaniriza mukama we tiyalabise leader of opposition akiikirira ekitundu kino tiyabaddewo ate ogamba nkulimba orders oba ziveriwa principle naye nabo baali badde bakozesa emitwe gyabwe ng'abantu kubanga kigasa kyogana okujja ku mukolo gwa president gwe leader of opposition nojja n'obitugambira mu lumbe nga tuli mu kuziika tulina mu nnaku yaffe ate n'ogana obitugamba nga n'ogana obigamba president ng'ali awo tugenda kufuna kadde twogere ku nsonga ati Yusufu mu studio atuuse nenda tomuwa kazindalo kasooka atebenkere mu ntebe
Mulangira tugende ku mulamwa gwe. Bahati ajja twamuza program namba nga tuli. Ali ku mukadima. Ngali ku mukadima. Nanga byenjogera bituufu. Kubanga president okujja kyebanga kugamba nti omuntu otuse ku nnyanja. Ate n'ova ku nnyanja ate n'okaaba amazzi. Yes. Kiba kya bujega. Kiba kya bujega nnyo. Bahati yasetinze omulamu omupya era tuyinza okumalizanga kutujja okuteesaawo esaawa namba tubadde ku mulamwa gwa Bahati. Tunuulira Hajj Mayanja abadde yakatuuka katanawulira na bigambo birala naga nti Bahati oli mutuufu nnyo temuddeŋŋana omuwera wakazinda neneraliikirira neŋŋandi twalimaliriza sebo watubuuzizza nti bizibu ki bwe tutunuulira ebiremesezza enkyukakyuka ne entambuza ya investment mu ggwanga Uganda. Sebo mukama wange awamu n'abatuwuliriza ekitongole kino ekya Investment Authority ekivunaanyizibwa ku investment mu ggwanga lino kyatandikibwawo mu mwaka gwa 1991 naye kyaddamu ekyongera ne kikolebwamu enkyukakyuka mu 2019 naye ekitongole kino abakiteekawo era abatunulira bagamba eggwanga lyonna okukula lirina okubaawo mu okutondawo emirimu, lirina okubaamu okutondawo ebintu ebikozesebwa abantu, lirina okubeerawo okutondawo enteekateeka ez'enjawulo zetwaliise tekinologi. Ebyo bigwa mu bwolwo olwa investment kubanga ng'oggyeko ebintu Katonda byatutonda nabyo waliwo ebintu ebirala ebigattibwako nga bijjeddwa amagezi ewalala oba ebweru w'eggwanga oba mu ggwanga nga mwe muli bassekinoomu abaddewo wansi ne babaako bye bayiiya ne babitandikawo. Kyekyateekesawo ekitongole kino ekiyitibwa Uganda Investment Authority nti ekyo kinaayambangako ku bantu abo abalibanga nebyo bayiiyizza mu ggwanga naye nga bijja kuyambako okutonda emirimu, okuproducinga ebyo ebibadde bitaproducingibwa mu ggwanga oba okuleeta tekinologi ng'okusinziira okuvuganya kw'ensi bwe kuli bakufaanagana. So ogwo gwe gwali omulamu omukulu ennyo okusingira ddala egyo gye gyali ensonga enkulu nga bateekawo ekitongole kino. Ekitongole kino olw'okubanga nti mu nkola yaffe y'Abafirika yali yanaakalyakaani bwe kyali kitandika kyafuna nnyo okusoomoozebwa kubanga tetwalina kawuca yakukkiriza bantu kuva bweru w'amawanga kujja kutwegattamu. Gamba n'ekyokulabirako kye twali tulina ekyali kibaddewo mu 76 ekyokugoba abayindi 76 Hajj Mayanja okugoba abayindi nali musini ya wanu 76 owekitiibwa Dr. Idi Amin Dadawe yagoba abayindi mu Uganda abaali ba investor. So ekitongole kino ekya investment kyatandika nga kyalina okusoomoozebwa newankubadde mu budde buli tekyaliwo we bagobera abayindi naye olw'okuba abayindi baali ba investors kyatandika nga kirina background embi nekijja nga kitagala newavaawo netubanga nti waliwo ebintu bibiri. Ekisooka twalina background eyo ne culture yaffe ey'Abannayuganda si culture wabula olw'ebyafaayo eby'abantu abajjanga wano nga batufuga engeri gye batuyisaamu bakyeruppe nga Bannayuganda bakyalina obukyayi ku bantu abafaanagana bwe batyo. Nkubuulidde bwe mbadde ntandika nti investment kuleeta okugattako mu bye mutalina lokale gamba amagezi gamba ensimbi gamba obusobozi musobole okubifuna. Kati ebintu ebyo bireetebwa abantu abatali bayindiginansa be mutawangaala nabo. Kati ate nga ffe tulina ebisomozo bibiri nti abaasooka okujja nga tebaze nga ba investors nga bazze kutufuga batufuga bubi nnyo ne baleka bannansi nga balina ebbala ku mitima gyabwe nti abantu bano abajja obuzi mu nsi yaffe babi nnyo batukosa. So ekyo ne kibeera nga nsonga nkulu nnyo okuva Investment Authority yatandikibwawo n'okutuuka olwaliro nga ba investors public tebawerokaminga bulungi. Ebalabira mu negativity. Ebalaba nti bweraba omuzungu ejjukira omuzungu eyasooka
jajjawo bwe yamugamba nti yatulisa akaki akakanja nga bweraba muyindi ejjukira nti bagenda okubagoba wano baali banga buli kimu kyonna bakitutte nga emirimu gyonna bagikolaki bajefunza kati ezo ne zibanga nsonga eziri fundamento ezikosezza Investment Authority ya Uganda. Kakati ate ne wajja wabeerawo ensonga eziri locally raised gamba ng'ensonga ya government abakozi baayo n'abakungu mu government okugufuula omugano ogw'okufunirako essente enzungu. Investor bwajja gye buvuddeko President Museveni yataddewo akakiiko era abantu bamugambye abamusomoza nogati naye kakati ojja kuteekawo n'akakiiko akakuvunanyizibwako nti bwe mwaba ntaddewo akakiiko wenkolera ensobi bwenti ke kaba kavaayo kankubira essimu kambuulire kubanga yataddewo akakiiko naga nti ate kakatiko kano kakwate abasaba essente ba investor ng'ate akakiiko ako ate n'akawa okukulirwa eyabadde mu kakiiko ate akawanyisa obuli bw'enguzi ate nga yakamuumuza emyezi 2 oba emyaka 2 gye buvuddeko emabe tondoza ngo emyezi 8 so nolaba nti ndoza omusaala banga gwe gumaze okuzika naye nga ekyo kyonna kivudde ku ki nti abakozi ba gavumenti n'abakungu mu gavumenti bagufuula mugano okubanga nti bwabaawo omuntu azze n'essente enzungu mu ggwanga awo babeera bamaze bwabaawo omuntu azze ne tekinologi kubanga nakugambye nti investment ali mu tekinologi ali mu ssente ali mu magezi byonna ebyo ebintu bijja oli asobola okujja ne ssente oli asobola okujja n'amagezi oli asobola okujja n'obukugu tekinologi nze Hajj Umar nafunako ko omukisa mu mwaka gwa 2017 nengenda mu nsi y'ebuyindi naye bwe nali sinagenda nali ku mutimbagano kuno nenfunirako abasajja abakozi ba bizinesi eyindi eyo netwogera nabo nendowooza nti sibeesubwa ne bampita ne bankyaza nengenda ebuyindi ne bankyaza okumala weeks 2 musaza lya Mudabadi musaza lya New Delhi amasaza nga 3 ag'enjawulo nensanga abasajja abagagga bannaggwadda bagagga nno bulungi nnyo n'abaami abo bwe twabale ne bannambuza ebyobugagga omwami bamuyitanga Jigasha yali muyindi Omumerika akola solar system nga solar system eri mu kibuga ekya administrative city ya New York bagiyitani Washington system solar system ya Washington yonna yagikola waliwo n'omwami omulala bamuyita Patel ye ali mu byabulimi mugagga nnyo ng'alina ekibuga nga Masaka ebibuga 2 kati singa tubaze Masaka eno n'obuyumba obulimu kubateba buno butono kubanga ayina mu New Delhi ebizimbe bye bibeerako nga kalina nga 6 ebizimbe nga 10 nga mugagga muvundu ne banambuza ebintu ebyo nenfunayo ne munange yali asuse ku level yange ngali ku level yambaka parliament ne mutwala ne tugera ne tulambula abasajja nga situteka mu desire 10 facilitation yonna yaabwe tusula mu 5-star hotels ne tuvayo ne batu Dubai kayanga nungi nnyo ne tubaleta mu Africa ne tubaleta Uganda in fact yo America omuyindi yali omundi gw'okusooka okulinyako mu Africa ne tumuleta Uganda najja n'alambula ne basiima nnyo ettaka n'atuwa offer n'atugaa nti ngenda bakolera Model City mu Kampala oba mu kibuga kyonna kye munaaba mulonze bakolere solar system eyo naye njagala kupatanalinga na gavumenti sagala kolagana n'abantu so that government mu biseera ebijja tulyongera ne tukola emirimu emirala tusituka ne tufuna minisita omu gwe sigenda kwogera wano twakolagana ne baminisita bangi of course mu programu eyo netutandika ne tunoonya omukulembeze w'eggwanga ne tusooka ne tugenda mu Investment Authority yaliwo mukyala Jane erinnya ndyerabidde ddala Jane adiridde Magi Kigozi mukyala oyo naku ezo bamugobayo kakati netegeera kwolole nategeera lwaki eggwanga lino terikula oba likula mpola abantu abali mu buweereza bebawa emirimu nga bagisabye nga bajagala nnyo ate bo tebaagala ggwanga lyabwe
omukyala nga nkubulidde ku bantu obugagga ye devo kubaali yatutosinga ngaalinga atosinga abantu boku basanze ku street naye nga tugenze tuwerekeddwako baministers basatu ne tutuula mu ofisi naye n'abasajja abo abagagga bana gwedda ng'omu ayagala ku investinga mu agriculture ng'omulala ayagala ku investinga mu eyo solar system ng'omulala akyewadde obudde ajja kulaba ekirala netugenda netukyalira abasajja bamadivani netukyalira ki ng'ate no bamanya bamadivani era mutabani wa madivani n'atuga nti abo be bagagga abasinga ate waffe eyindi nabasanga nga waliwo omu kwabo nga alina n'essomero ng'abaana bannayuganda basomerayo eyindia ne bannayuganda abayindi omanyi babayindi omuntu awangalira wano nga yazaliwo wano nga muyindi bo buti bamuyita muyindi bamuyita munayuganda era babandeetera bano tulina bannayuganda nebandeetera abaana 36 okulaba nga temuliiko nakaya kulinda kulaba kyumba but of course nga bwomanyi nabo basanyuka ate era okulaba naye okukatenga story short omukyala eyali mu Investment Authority yonna gyali mukama amusaasire yakotogera nnyo eggwanga lino ebbanga lyamala mu office yatutosinga okumala wiiki namba abasajja abo bajja nga bagenda okumala wala ennaku 7 badde ennaku nga akakwakuliza kokka akajja okututwala wa president kwe kufuna ebbaluwa y'omukyala oyo akulira investment ki authority kakati mugeri wa president nga wa president wakiri nga kulevel twali tumaze coordinating nga okumulaba ate ekyo kikendedde nga tekikyali kiki naye ng'ono omukyala avunanyizibwa ku Investment Authority omukyala oyo n'atuuka ku level n'asaba esente nnyingi mu ssente enzungu abasajja bane bagaa nti ffe betutubiriimu ffe ne twepangapanga ne tugaa nti guno omukisa bwe gutufaako tuba tufiiriddwa ne tuzinoonya nozirya nazo ne bazirya ne tumaliriza ng'abasajja abazungu bamaze bongedde batwongedde wiiki ennaku endala 7 abasajja abo bagagga ne bongeramu ennaku 7 bali ku Serena bali abanywa ne gundi yaffe yonna be bagiriisa n'abaana b'essefusi kubanga twalina konvoyi yalinga ebatambuza kubanga abasajja bagagga si byakupangirira nga bagagga eryaddala tosobola kulisika nga security yabona nga tulina detail y'abantu nga 50 balya munyonyo basula munyonyo buli kimu naye nga abasajja bali be bafacilitatinga buli kimu bateeka wano kweyo tuwa emiliyoni eziwera nga 15 kweyo tuwa yokka naye baava wano nga tetusobodde kusekiwalinga gundi eyo yokulaba olwokuba omukyala atudde mu office ya Investment Authority omukyala oyo aganye okukola omulimu so kati nze ndi omu ku bajulizi abasobola okubuulira ebizibu bya investment lwaki tusigalidde mu kubanga mu Africa Uganda y'emu ku nsi ezirina embeera eri favorable ku investment tulina ebyokwerinda ebiri stable okuva boda ku boda okumala emyaka 25 ekyo mu Africa yonna ndowooza waliwo zi Egypt awo ate naze mabega zaafuna akayuugu ensi zibala bubazi South Africa mabega kawo zaafuna naye okufuna ensi nga waliwo ebyokwerinda 24/7 consecutive emyaka 20 ba investor bwe babitunuulira nnyo ekyokubiri tulina weather ennungi esobola okufacilitatinga okukola ebintu ebyo tugeze ebyobulimi na biki na biki ekyokusatu tuli strategically positioned mu center ya East Africa nti omuntu azze okukola investment amanya nti nja kutunda Congo kubanga abasajja baffe baamala balina connection ne babuuza Congo nga batusage tusobola okutunda Congo tusobola okutunda Sudan tusobola okutunda Kenya nga olaba nti ekifo kiri mu kifo ekiki ekituufu ng'olya mu market naye weebuuze lwaki si ffe tusinga okubeera ne ba investors si ffe nga bw'olaba nti ensi Dubai ye center y'obusuubuzi kubanga balaba nti ekonnekitinga kati ne Uganda ng'eri mu kifo erina buli kimu kyonna lwakiriwo ekityo kiriwo ekityo lwa bintu bibiri abakulembeze abalonde abali mu bifo tebakola mulimu gwabwe abakozi ba gavumenti abali mu bifo tebakola mulimu gwabwe ngamaliriza naye ndowooza president ekitegedde naye ensonga lwaki kuba abantu abamu banenya nti president agira ateekawo obukiiko naye ng'asaanidde abukole ki
kati omulembe Kalema gwayogerako singa waliwo avunanyizibwa nange kituufu obuli awo yali badde agenda kutereevu n'aloopa kati bakitaddemu Nakalema president yakitegeeza bako ssente okola ki okulaba omukulembeze ate oluusi ne batamukola ki ne batamulaba kati yakitegeera n'ateekawo akakiiko so abantu baleme kunenya